obwesigwa obw'omu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Owulira basaakanya nti lenda n'osigala nga seetaala mu lutobazi. Ogamba oba teweekiise mu kkubo lya Nende bannakirwadde. Anti n'akanyomero kaago mu kawomera boosi mukafuukira akagwako ettovu akasonsomolera gye katafumise. Waguma Kisuule nate mbalingizaako ku luno olusala ebbiri ate nga lwe lufundikira dimansi yaago. Nti engoba baayi zikyabagijinaliza ebyensuti. Bwe guba gutyo kaba omigero yeebale wadde nga waliwo abagyewo akabega mu kiro ekiyise. Abaasambye edde bitentegere ne mukkalira ku bulago mwebale nange ebyagano olwaleero leka mbirojje bireme kubanga bya ludinku eyawaana kannankwanga ne yeerabira ekimpukumpuku n'afundikira nga yeekokkola essuumwa. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafuna Ugachick sumakaya sana, Ugachick sumikala yewoma, Ugachick kasukuna tuta, Ugachick subayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Ddala tewali kuwanaanya tugenze butereevu mu lupapula oluyitibwa The New Vision. Luwandiise luno ne lugamba nti bye bino wano nti waliwo abakulembeze abawerera ddala bakkaanyizza ne bagamba nti pulezidenti addemu yeeyongereyo ekisanja ekirala akwate enkasi agolomole eggwanga lino. Museveni wakuvuganya mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026 omumyuka wa pulezidenti Jessica Lupo yakakasizza nnyo n'agamba nti kino temukibuusabuusa temudda mu baŋŋamba oba tuwaawulira naye mukikakase bukakasa nti akomawo mu mwaka 2026. Gwe mutwe ogusookedde ddala ku mugguukiziro gw'olupapula luno luyitibwa The New Vision. New Vision bw'avudde awo n'akuleeterayo ebigambo ebirala n'agamba nti waliwo ateeberezebwa okuba omuzigu eyakwatiddwa n'ebintu ebikozesebwa mu kutega bomu n'okuzikola obukozi ziryoke zitwalibwa okugenda okukola emirimu gyazo. Mu lupapula luno mujja okulaba abakuuma ddembe n'abakwata nkebeta ab'enjawulo bwe babadde basitudde ebimu ku bitereke nga babijja mu nnyumba ye mu kigagga zooni wano okumpi n'ekibuga Kampala. Nkubuulira bubuulizi ti olupapula luno luyitibwa The New Vision lwafulumiza dde ebigambo ebyo. Dabayo amalala agali wano gaagano wano ojja galaba. Enteekateeka ya pulezidenti ey'okwogiya abavubuka mu bintu ebitali bimu nga baweebwa obukodyo bayinza okuyita ne beeriira ennoso nti yiino yafulumizaayo abantu abalala 614 nga bano bagenda kukola ebintu ebyenjawulo: kutunga, kwokya byuma okwa welding, okubajja, gattako okukola enviiri nga bwe byogerwa ebiro bino. Gavumenti eriko kampuni 2 zeyawadde layisi zeyakkiriza ziweebwe layisensi zikola omulimu ogw'okwetegereza n'okunoonyereza ku bikwatagana n'endigguula y'amafuta mu gutundutundu guli ogulimu ennyanja Muttanzige, Albertine Graben. Ku makya ga leero olupapula luno lukuleetedde ebigambo ebirala bwe bakuwandiikidde ne bagamba nti ensonga Amerika eriko obukwakulizo bwe yaddirizzaamu ku nsonga ezikwatagana n'okutambula naddala eri Uganda. Kiki kino ogenda kiraba wano. Ensonga zino zigenze zeetololera ku namunkukumba ow'endwadde gamba ng'ebirwadde ekirwadde eky'Ebola ekyatogoza juuzi eggwanga. Uganda bwe yalangiriddwa nti ekirwadde tekikyalimu abantu bayinza okwegiriisa ng'ekigotta entula naye nga bwe batta ku bigere. Amerika nayo negamba nti weewaawo. Bakubuulidde wano ebigambo ebikwata ku yali minisita Sezimbaguta eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Bagamba nti gavumenti yiino yeesowoddeyo ne yeegolola obwentoogo wakiri obw'emmuli bw'ennyingo negamba nti Sezimbaguta yali muntu nga tasangikasangika nga sibe bano bakaleetayo 1000 nkukolere kino owezaawo akakadde ebyo ebintu mu engeri ezo nti Sezimbaguta teyali mu abo abantu abafaanana bwe batyo. Erinnya lye libadde litunulirwa nga mpaawo wadde kokoobereze ly'oyinza kulisangako. Kakati amalala agali mu lupapula luno olwaleero gaagano wano pulezidenti alina be yawadde amagezi ku nteekateeka y'okwekuŋŋaanyiza obugagga n'agamba nti temusaagirira nsonga eyo ne mutandika okugiyita ey'okuniigiina eyinza okubaviiramu ekigambo. Bagambye wano mu Namuganza ne yeesulubabba akakiiko kali akabuuliriza ku nsonga ezikwatagana ne agibwemu obwesige oba nedda.
daba y'amawulire amalala gaagano wano gagamba nti gagamba ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga baabano baatadde ku nninga minisita ku nsonga ezikwatagana n'abasirikale engeri gye beeyisaamu nti eyinza okubutaba nnungi. Baleese wano minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja wabbali eri ne baleeta omuduumizi w'amagye General Wilson Mbadi, so nga wakati wano waliwo omubaka Rose Nyakikongoro. Embeera eyo yiino wano olwaleero mu lupapula oluyitibwa The New Vision. National Unity Platform, ekimu ku bibiina ebivuganya gavumenti ya Uganda, kiriko abamu ku bakulembeze bekyawummuzzaamukko ekibagamba nti musooke mudde ku mpisa zammwe, temuddira mpisa nsiiwuufu kuzitambuliza mu kibiina. Bwe munaakikola bwe mutyo nga tetunakwata nkasi, olwo bwe tunaagikwata n'ezisiiwuuka obudde tebudde ku bunnaabwo. Mu lupapula luno olwaleero oluyitibwa The New Vision mwembisoma. Daba y'amalala agali wano nti mufuti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje atuula e Kampala mukadde, olunaku lwajjo yatuuyanye bwe zikala. Munga kooti eriko ebiragiro bibino wano jabiraba ensonga ezikwatagana n'okuyimiriza emirimu gye. Bwe waliwo abayisiraamu abeemulugunya ti abasiraamu baasobye nno mu 10 nga bakulembeddwa mu Kasani basajja balaba mu lukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council ne baga nti yalina engeri gye yakolamu emirimu gy'ekiwunjukira. Mbujuzi mu kulonda okwaliyo mbu yennyini ye yategeka akalulu, ye yalonzesa, era ye yalangirira ate n'afundikira nga yalayizza. Kale nno nti embeera efaanana bwetyo yabaleetedde abasiraamu okumukiikira ensingo. Onoobisoma muno olwaleero biibino. Kakati amalala agali wano gagamba kirowoozo kya mukuŋŋaanya. Naye kakati nga bannayuganda tuyiga ki mu kirwadde eky'Ebola ekyakabaawo juuzi kimale kiteekese omuggalo ku disitulikiti 2 Kasanda ne Mubende? Nti bwe zinaaba nga kiweddeko nga tewaliwo kye tuyizeemu tunaaba tetukotokedde busa. Abayizi abasiniya ey'omukaaga essomo ery'economics weeriri nnyo, so nga abasiniya ey'okusatu entrepreneurship nayo gyeri nnyo bagireeseemu eggulire wano olwaleero. By'osobola okubaako by'oyigamu bikuyambe nga bwe weeteekateeka okukola ebigezo ebyakamalirizo. Emizannyo gino muno bagireese mu lupapula oluyitibwa The New Vision. Biibino wano ojja biraba. Kyambogo University, Makerere University Business School, emizannyo gye bagenda okutegeka ku mulundi guno gigenda kubeera gitya. Kakati bw'onoolaba bino byonna ojja kugatta bugassi okakase ebirimu. Ndabamu baseball, nendabamu ekitongole ekivunaanyizibwa ky'abannamawulire Uganda Sports Press Association, biki bye kikoze. The New Vision mwonna mwogenda okubisanga, nze nkuzigirira buzigirizi ti olupapula luno toluyitako kuutwe, embwa yeyita ku muweesi negenda yeeyo n'omuwazi w'amaliba, luyinza okubaamu omuzinzi. Kikwetaagisa ogende weesomereko olabe ebyafulumiddemu ku makya ag'olunaku luno olwaleero. Mulowooza tuli awo olupapula The New Vision bwe tumaze okulufundikira ate ne tukuleetera olupapula olulala. Tuleese olupapula luno wano oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor wuno awandiise wano n'akuleetera agage. Awandiise n'agamba nti UNEB, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga, kyayambusizzaako waggulu ku ssente ez'ebigezo, examination fees. Kiki kino bagamba nti okutandika n'omwaka guno ti abantu naddala olw'ebbeeyi y'ebintu ebigenze byeyongera okwekanama, mbu ne UNEB naye ebimu ku ebyo ebyekanama byeyitamu okuteekateeka ebibuuzo abaana ba Uganda bye bakola. Kati nno mugumire kasimbi akalinyisiddwako ko katono. Ogenda kulaba ebigambo bino bwe bali bireese bakubuulire bwe balinyisiza ensimbi olwo ne basasula batya abayizi bonna abagenda okukola ku nsonga eno. Onoobisanga muno olwaleero kubanga n'ekifaananyi bakireese wano ekya Daniel Odong wuno nga ye executive director ow'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga Uganda National Examinations Board. Kati olupapula lwe lumu ne lukuwandiikirayo ebigambo wano bakugambye nti wuno omusajja yakutte mukazi we ow'olubuto ng'aliko engeri gy'anyumyamu akaboozi ak'ekikulu eyo mu ddwaliro. Mukazi ow'emyaka 24 egy'obukulu mbu yafuuse nakyeyitiza engezimu eggumba. Ebyaddiridde wano by'ogenda okusanga. Kakati wansi eno ojja kugiraba wano waliwo omulwadde w'ebigenge nti akonkomadde ku ddwaliro erya Wakiso Health Center 4. Ekyokumukolera mpaawo kiriwo naye nti atunula butunuzi bw'ati naye tewaliwo kimuyambibwa. Nti ebyefaananyiriza katemba bye byabaddewo nga kooti eyimiriza
emirimu egya Uganda Muslim Supreme Council abakuuma ddembe baabano wano n'enkebe tebazirina ne Mufti Sheikh Shaban Ramadan mubajje naye bwali nnyo tikabadde katuubagiro ng'azina n'ow'enkufu ku kitebe eky'e Kampala mukadde wano bw'abayisiraamu abamu nga beesomye nga bw'onoolaba muno laba ye ebbali eno ate bwe bakubuulidde ebigambo ebirala bye bino wano nti emiruka 86 gimaze okwetegerezebwa obulungi nti giteekebwemu ensimbi ez'enteekateeka ya gavumenti ey'enkulaakulana parish development model. Daba amalala agali mu lupapula luno gagamba nti gavumenti yakkiriza kampuni 2 zigende zeetegereze ebyamafuta mu guwonvu ogw'ennyanja mu Tanzige. Era NRM egamba nti bakkaada baayo bennyini be bagenda okulondoola obulungi ensimbi eza parish development model ne zinaze ez'emyoga nti bakkaada bennyini bwe banaakwata mu kintu kino tewajja kubaawo omuntu akiryamu nguzi, tewajja kubaawo omuntu alya za banne. Onoobisanga muno mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor n'akubuulirayo ebigambo ebirala wano bye bino wano ojja biraba bakuwandiikidde ne bakugamba nti ekitongole ky'emmere mu nsi yonna World Food Program kyetaagayo ensimbi obuwumbi obuwerera ddala 7 eza Uganda. Kale nno nti ensimbi zino zikyekubya mpi kiki ekiri wano? Wategedde ebyabasajja abasse abantu ab'ennyumba emu 3 olyoka olabe byonna bwe biri. Nkusigirira lupapula The Daily Monitor. Daily Monitor n'akubuulirayo ebigambo ebirala wano n'agamba nti lukunjiri bakaaba era bakungubaga olwa Sezi Mbaguta eyali minisita mu gavumenti eya wakati eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kakati amalala gali wano olwaleero gaagano gagamba nti omumyuka wa President Jessica Alupo n'akubiriza abakulu b'amasomero ku nsonga ezikwatagana n'empisa bw'abamu bazivuddeko ne batunuulira butunuulizi first grade division 1 n'ebirala ebiri mu mbeera eyo empisa ne bagenda ne bazeerabira naye baligenda okuzijjukira nga ekintu kyayonooneka dda. Ebyemizannyo mwe ebiri nnyo mbiraba ojja kulaba wano ebikwatagana ne ttiimu eya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere Cranes kiki ekiyinza okuvaamu gye yalaze mu bugwanjuba bwa Africa onookisoma muno olwaleero ne bakuleetera n'emizannyo emirala mingi byonna gw'oneeroboza. Tugenze butereevu mu lupapula HICGI News Agency olufulumira ku mukutu gwa intaneti bagambye nti minisita wa China agambye nti Africa lwaki amawanga g'abakyeruppe naddala gakirimaanyi galowooza nti kyekifo we gayinza okweragira embavu mbugalwanidde muno n'enfuufu n'efuumuuka amawanga agasinga gasigala gagalemazza n'ebirala bwe bityo. Minisita Queen Gang ow'ensonga ez'ebweru mu ggwanga erya China alina bye yannyonnyodde ku nsonga ya Africa. Abakulembeze abamu mu kibiina kya National Unity Platform bayimiriziddwako badde ku bbali lwa kusiiwuuka mpisa bano ba mu gutuntundu ogw'ebusogo obwo. Ojja kulaba ensonga eno bwenerabika nga bw'onooba ogisomye naawe. Uganda National Examinations Board ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga kisuubira okufulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu eby'omwaka 2022 mu wiiki ejja. N'olwekyo ab'ekyomusanvu mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa. HICGI News Agency ogenda bugenzi ku intaneti n'ossaamu ebigambo ebyo n'ogenda onoonya amawulire gano n'ogasoma. Ndwerekereza olupapula olwo. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty. Tafune Ugachick sumakaya sana. Ugachick sumikala yewoma. Ugachick kasupune tuta. Ugachick supayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Butereevu kaakati tugenze mu lupapula lwa Bukedde. Bukedde awandiise wano n'agamba nti mutabani w'omugagga aponye abuziddwawo kyavudde ku kikino balina ensonga ze bagenda banyonyola wano naye osobola zeesomera ggwe olyoka olabe gye byakkidde. Ne bakubuulira ebitabudde Gashumba ne muwala we mulimu ebyabasajja n'ensimbi baleese ebifaananyi 2 ebya Gashumba ne muwala we Shira onoobisanga kuno ku mugguukiriro. Dabayo omuntu bw'abeera ono agambye omuntu bw'aba amufaako agamba nti aba amuwangudde. Mwana muwala bwe alabise ng'akamirwa ebina kyavudde ajja ku muko gwa ssanyu ya Bukedde ogufulumya olwaleero. Wabbali eno ne bakubuulirayo ebigambo ebirala naawe by'onoosoma obirabe. Ono agambye nti Putin pulezidenti w'eggwanga erya Russia afuumudde general abadde aduumira olutalo kitalo oluguudo lwa Kilokotawa olukolebwa lukyusizza entambula. Onoobirabamu togenda akapaalo n'olaakangugu walumanzira ebbeere otandika okukifuuwa ng'okizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe lyange lito by'ennenge y'enjobe esulawa. Abaagala ekyobulabirizi bweruweero baweze 8. Onoobalaba abaagala okudda mu kifo ky'eridaadi Nsubuga abaddeyo omulabirizi weruweero. Ensonga lwaki poliisi ejja abakuumi ba Kirumira Ennamanve onoobisanga muno olwaleero
mu byemizannyo bakubulira Man U teyina ekiruyi ku City ani asinga, ne bakubulira Spurs ne Arsenal lwaki Arsenal teyeyibaala ng'ekyalira Tottenham, naye byonna n'obisanga muno olwaleero byonna bakuleetedde ojja kulaba wano empiira egikola win okuli ensimbi nabyo osobola bisoma mu bukedde ono bwenkubulira obubuulizi nti yafulumye ku makya ag'olunaku luno olwaleero. Embeera bwetyo bw'otova ku mulungi ofoowoza n'agaleero bwe gatyo bwe gali, anti ogenda okugatuuka ku nsanda oba omaze okukkiriza bukkiriza nti ekimmula agakonye ddala mu butuufu kiyinza okuba tekisukka ntumbwe. Bataayi mwebale butafuna mpetero mu myoyo gyammwe dimansi yago yino laba tugikubye ettale ddala mbakubira ngabo ya Muganda kyenva mbaagaliza tabbulu za wiikendi ezijjudde okulya ebipapa awamu n'okusagambiza nga mukazi mukulu afunye ekitalabajjo. Bibaleetere wakiri okuta ku nkowe nga mukuba mweso gwa kugerengejja agalamidde mu lwenga abala amajeera. Akadde kantulidde munoba olutaliga kankuberwa musirisimbi ow'akabanvu. Obubuumi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda.